Nzize kuwagira Man of God Levixone alina concert e Mbarara kati Sirred okitegedde ku Lwomukaaga mbadde njagala Concentra, right? Ku Concentra. So yeah, So, kyenziza okukola. n'olinya nnyo n'ova America. Mpozi tikati ya mu America ya sente meka? Ziwerako naye nkubuulire ntegeera gy'ojja kye njagala okugamba nti simanyi bwe nja kyogera bulungi mu Luganda kiveeyo naye kyemmanyi nti friendship is an investment. Omuntu yenna ng'oyagala omuntu akwagale nange mwagale reciprocate. Tosuubira kukwagala nga gwe toyagala. So to me it's an investment. Ate omuntu era akukoledde ekirungi yeetaaga omukolere naye ekirungi kye bayita okuzza. So nze mwami oyo mukwano gwange ankoledde ebintu bingi okulinnya ennyonyi n'enzija okumusupportinga. It's a privilege, it's an honor. Ate nkyebaliza Mukama. Sikisangamu buzibu bwonna. Omalakanga ki okujja mu Uganda? Oluusi nzija lwakuba temumanya nzija kasirise kuba mba ninamu ebintu by'okukola. Batugamba nti oluusi bakulabako mu nguudo z'e Nigeria. Otyo? Mu mukwano ng'olina Levixone tugamba yeeyi buli kaseera ajja kulaba Levixone. Well, awatali proof tebakirwako nnyo. I mean, simanyi oba gy'abeera. Again, Nigeria is a region and it's not bad to be there. Wandaba sina kyekkweka wenzijidde nzije concert ye neekwese. Kakati awo okwekweka kiba naye mumpabulemu ekigambo okwekweka kitegeeza ki? Relationship ogitegeeza otya? Relationship means relating to somebody. Mwe mukutukuba emmaaso. Wali otulabyeko? Kati tusigale ku kigambo relationship. To me relationship kitegeeza omukwano oba enkolagana, which is okay. Kyembanziza era seekanye ndi wano. I'm more than delighted and excited to support him. Sinaba kwegaana. Ekintu omuntu okwagala tebakikaka. Temusobola kunkaka kyogera. Mwe mutunule butunuzi. Actions speak louder than words. Si kyo? Temunkaka kyogera. Bwe muba actions ze mulaba nga zeezo tugende n'ekyo. Ng'omuntu avudde mu bintu ng'ebyo njagala okubakubiriza abaana abawala nti as you go down the road you regret so many things. So bandirabidde nnyo ate ku ffe abavuddeyo nti ebimu twabikola mu nsobi naye tetwaganyulwamu. So at the moment it might be exciting, it might give you lots of funds and support, but that's I should say si kyekintu ky'osobola okutunuulira oba ekigenda okusustaininga. It will die down and the reality will kick in eventually. So let them cover up.